kiki okwagala abantu kwekuletedde kino omwana wange natuuka n'ogamba nzigyako buli kye nnina omwana omuwa obulamu nze oba ssente zinzigyeko natuuka no mukama nsaasiro kyogera naye natuuka n'ogamba kubanga we have so many memories with that first boy the pain, mostly painful memories natuuka n'ogamba oba singa kale abalala kama nsaasire oba abalala kale obatwale it's okay leave this one ono mwana muleke kubanga obulamu bwaffe buvudde wala simanyi na kyakwogera wala nnyo namalako kumpi omwaka mulamba nga simulabye nga ngenza okuyimba nga simulaba. Chosen Becky avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'omwana we ne situation omwana gye yayiseemu okutuuka to the extent we yagambidde omanyi kanzikirize taata w'omwana ajje alabe omwana. Ensonga zaali zitya kyekyaleetera Chosen Becky n'omwana we okubeera nga bali mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Chosen Becky agamba abantu mwamuvumye ne mumwogerera kino ne mumwogerera kiteedi naye temumanyi mbeera mwe yayita. Siraba lwaki mbeera njogerera Chosen Becky naye amakulu gali nti kankuzanyira tambikano kuba gye katandikira paka gye kaggwera tu. Chosen Becky right now omwana we ali mu mbeera nnungi takyalimu eri critical condition gye yabaddemu wali eri we twalabidde obutambi. Chosen Becky agamba yatuuse okureleasinga n'obwo obutambi bannanga tali mu mbeera nnungi. Abantu abo tubalaba eno ne tubeegomba ne ajja ku stage n'osanyuka n'omufuuwa ssente naye nga bambi ebirowoozo ye tebiri ku stage naye already mwamubukinza ajja ayimbe ku mbaga n'ebisigadde ng'ebyo. Ekyesanyu ekiriwo kiri nti omwana agenda ssuuka ali mu mbeera nnungi. Chosen Becky bino byasobodde okubeera nga atutegeeza nga sinabeera nga mbikuteerako kankusawo subscribing onigene ku notification bell tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Kiki okwagala abantu kwekuletedde kino omwana wange natuuka n'ogamba nzigyako buli kye nnina omwana omuwa obulamu nze oba ssente zinzigyeko natuuka no mukama nsaasiro kyogera naye natuuka n'ogamba kubanga we have so many memories with that first boy the pain, mostly painful memories natuuka n'ogamba oba singa kale abalala kama nsaasire oba abalala kale obatwale it's okay leave this one ono mwana muleke kubanga obulamu bwaffe buvudde wala simanyi na kyakwogera wala nnyo namalako kumpi omwaka mulamba nga simulabye nga ngenza okuyimba nga simulaba nze nali ku source nze ndabye ebingi ngenza okuleeta video naye ng'ogamba mu mutima n'omwana ono ngenda mugamba nti gwe mwana gw'obulamu bwo kubanga ne bye mbanyumiza ey'emabega nti nabeeranga nga tuli ku show maama nankubira essimu ng'ali mu kutambuza bigere ngenda Kitovu Masaka nga ne booda ebuze maama kiki Rebecca omwana wo awo ebyenda ne bitokota n'okutama bwoti ku stage ng'ogenda kuyimba nze nagwako ku stage emirundi ebanga emeka gye saana kwogera muzukulu namwe nawe toseka naye tuli munnaku nawa muzukulu nale interview nga nfa nnaku oba wakatandiko kaba bwoti ngoga muzukulu anyway oyina okulirisekamu kubanga abantu abasinga tebamanya bizibu byaffe ate tebali bimanya kwesi before media tugusa kwesi before